Kunyukidde olunaku olwaleero ng'abatuuze abawangalira mu zooni eyitibwa ey'Ebudebera ekisangibwa mu Town Council y'e Mayuge mu disitulikiti y'e Mayuge bawanjagidde abakulembeze n'abatwala ensonga z'ebyokwerinda babeeko engeri gye basobola okumyumyula ensonga z'ebyokwerinda naddala mu budde obw'ekiro okuba ku nsolobota abakyala kimpadde abagenda bakaalakala n'emmundu nga baliyimisa abasuubuzi okubanyagako ensimbi zaabwe. Bino bijjidde mu kiseera nga mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero waliwo abakyala kimpadde abatannaba kubanga bwe bategerekeka abagamba okuba nti bano baliyimisizza omusuubuzi ategerekese nga Etwaha Obwini ne balooka bwe batyo bakuba amasasi agamulumizza ne bamudusa mu ddwaliro erya Mayuge Center ofuna obujjanjabi ne bamunyakulako ekisawo ky'ensimbi z'abadde atwala ewaka mu kikutiya n'oluvannyuma ne balooka babulawo. Kaakati mu lukiiko olutuuziddwa olwaleero olwetobeddwamu abatwala ensonga z'ebyokwerinda okuva mu disitulikiti y'e Mayuge ne Busoga ey'obuvanjuba nga muno mubaddemu RPC w'ekitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba Abbas Ssennyonjo, DPC w'e Mayuge Amiri Magulu n'abalala bakkaanyiza abatuuze nga bagamba nti beetaaga wabeerewo enteekateeka y'okulaba ng'ensonga z'ebyokwerinda ziteebamu omulaka bakooya abantu abagenda balumba abasuubuzi mu kitundu kino okubanga bwe bali babalesa emmere. Amawule ku ssaawa 2:45 ng'omu ku batyamye bange Bwinyi Twaha ng'akubibwa amasasi abiri nabaire mu katale n'alumukirawo najjo tuukeka ng'ensasage ye yakagwawo n'atuuka ye yaggwire mangu ago n'alumuka mu ddwaliro era namwagana nga bamukosizza ebitundu bye ku byekyama ebisambi byombi byabisemu amasasi ya breeding ino omusaayi mungi naawe twalowooza tukole kino eyanza abasaawo babaire bakisa era neyanza ni DPC wange omuyako w'e Mayuge bwe twabaire okulwanisa embeera eyo yavaawo bamwongerayo wabula kyendidde okuba ku community tife ngeno bwe tuli mu town council tuli mu town kigambo kibeeta kamera tuzira ku access yakyo enkubirira government nti getubaako ni kamera nga mu big four ng'ebyo ndowooza tuyinza okwewala embeera embi. Kaakati omuduumizi wa poliisi okuva mu kitundu eky'obuvanjuba bwa Busoga giyite Busoga East Ngono Ssennyonjo Abbas ategeezezza nga abatuuze basaanye okusobola okubeera abagumu bagenda kunoonyereza bonna ababadde emabega w'ekikolwa kino bagombe bemu obwala era bavunaanibwe nga mu kiseera kino poliisi etandise okugenda mu maaso n'okubanga bwetyo mu butongole ekola omulimu gwayo nankubadde mpaawo omuntu n'omu yabadde kwatibwa ku nsonga eno. Kukozesa amaanyi kubanga emmundu ebeera ya state n'olwekyo omuntu yesango gwa naggomola era emmundu eyo oba emmundu ezo genda kuzinoonya era bonna abanaakwatibwa bagenda amateeka gagenda bbala muleke ebikolwa ebyokutwala ebitali byammwe ekyo nkibasaba mbasaba bannange ba business people emba mwina ssente mubeere nga mulongoosa engeri gye muzitwalamu mukimanye nti abantu bammwe bwe mukola nabo omulabe ennamba emu ye muntu oyo gwobeera nayo amanyi kikyokola amanya ssente mmeka z'okoze olunaku era mmeka z'otwala mu banka oba mmeka z'otwala ewa. Mu mbeera ey'amasasi efaanaganako bw'etyo entiisa ekyali y'amaanyi ku kyalo ekiyitibwa Bujaaya ekisangibwa mu luka gw'Eggulama mu Gomba y'e Najja mu disitulikiti y'e Buyukwe oluvannyuma lw'abazigu abalumbye essundiro ly'amafuta mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero eyitibwa erya Halaali erino nga lisangibwa ku nsalosalo ey'e Najja wamu n'ennyinga ne balwa okubakuba amasasi mu bbanga agalese abakozi omwadde n'abasirikale nga bwe batyo babunye emiwabo era nga basudde ensimbi ze babadde bakakula ezibadde wansi nga zisaasaanye abazigu bano ne balooka bazirondalondawo ne balooka bakuulitya nazo. Twogezeganyizaamu ku n'abamu ku bakulembeze okuva mu bitundu eby'e Najja nga bakulembeddwamu omukubiza w'olukiiko olw'Eggomba y'e Najja Rogers Bomboka ne bategeeza nga mu kiseera kino we beetaaga poliisi eyaliwo eyali ebayamba mu kitundu kino esobole okuba nga beeteekomezebwawo. Abatamanya ngamba ababadde bambalidde emigemerawala balumbye petrol station eya Halaali eri ku kkubo ku main road era bwe batyo ne bakuba amasasi waggulu agatategerekeddwako muwendo bwe batyo ne bakuulita n'ensimbi ezitategerekese. Kyanaku nnyo kubanga mukulu akuuma oba akola ku petrol station eyo yasigadde nga awunze era nga n'ebikufa ku nsi yasigadde nga takyabitegeera kubanga olw'entiisa eyo yamutuusiddwako. Nga gavumenti yaffe olw'okutudizaawo poliisi wano e Najja kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongedde nnyo naddala mu kiseera kino nga poliisi yaffe tennaba kuddawo. Kaakati omusasi wa Nabbasi omulangira Kiyimba Gideon ayogezeganyizaamu ko n'omwogezi wa poliisi okuva mu bbendo benderyasizibwa omukyala Henry Butooto n'alooka ategeeza nga poliisi bwebakanye n'omuyiggo ogw'okubuliza bonna ababadde emabega w'ekikolwa kino.
poliisi etandise okukola omuyiggo ku abantu abakoze olanga kino. Abasajja 3 abandi bambadde jacket ez'ekiragala era nga batambulira ku pikipiki etanaba kutegerekako number plate naye nga ya kika kya bajjaji. Bano abasajja badde basitudde emmundu awamu n'ennyondo ne bakuba essasi mu bbanga kakana nga banyaguludde $2,780,000 motoka ebadde eparkinze wabbali era nga number plate eri UAL 667Z kika kya Isuzu Fuso. Eyo nga tuvuddeyo wonnyukidde olunaku olwaleero ng'ekyali ntiisa y'amaanyi ku kyalo ekiyitibwa eky'Ekatala ekisangibwa mu luka gw'Ennambaale mu ggomba y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Bugiri oluvannyuma lw'omusajja atasiba zikweya era ng'ono kalitemu ategerekese nga Yeyisi Makulya avudde mu mbeera n'aloka alumba mukyala we Susan nabweyo n'amutemaatema ebijambiya era nga kigamba okuba nti ono amukwatidde mu bwenzi ng'ali mu kwekyempiki y'omukwano n'omusajja omulala. Kigamba nti omusajja mukyala ku ssaawa nga 3 ez'ekiro asobodde okwemulula n'aloka afuluma mu nnyumba era ng'omwami agezezaako okubanga bw'ati amulondoola oluvannyuma lw'okulaba nti ono abadde aludde wabweru gy'abadde alaze agenze okufuluma amusanze mu nnyumba eya neiba nga bali mu kwekyempiki y'omukwano era olubadde okunkuna omwami n'asobola okubanga bw'ati oyemulula gw'abadde naye ekintu ekiwadde omwagaanya omwami abadde akutte jambiya okutematema mukyala we n'aloka mutirawo. Abamu ku batuuze mu Cunki nabo boogezeganyizza mukono wa Nabasa bavumidde ekikolwa kino. Balina mu vino olw'ekikolwa kino ekyakolebwa mutuuze munnayiffe Yeyisi Makulya ekyokwagaana mukyala we Nabwire Susan mu kikolo eky'obwenzi yatuuka okutematema mukyala we Susan ono ebijambiya ebyamutwire mu bulamu obwensi eno. Nvumirira ekikola kino yabangawo obutayikaana mu bufumbo kyangu ino okobera ku baino abakusinga ku obukulu babazeeyi ku kyalo babaakuna amagezi ge batuwabula okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Sigaire nga ninze Ndago Bosco omutuuze w'Ekatala. Nze Namaganda ntwala okuvumirira kw'abakazi banange okujja mu bwenzi ne balekanga amaka gaabwe ne baleka abasaada mu nnumba ne bajja mu bwenzi. Yatuswazizza ino ekikolwa kye yakoze ekyamuviirire mu obulamu bwe okujja n'aleka abaana be yalesa abaana be bato. Kaakati okusinziira ku mwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga y'Obuvanjuba nga mamuli ne disitulikiti y'e Bugiri ng'ono ye Michael Kafaayo abugezeganyizza mu mukono ekitongole kya Mawulire ekya leediyo eno n'ategeeza nga poliisi beetandise okugenda mu maaso n'okuba nga bw'etyo ebuuliza obulungi ekituufu kyennyini ekyabaddewo ku nsonga eno. Omukyala yagenze n'afuluma mu nyumba nga agenda okweyambako n'alekamu omwami we ono gwe bayita Isimba Ojambo. Bwe yamulese mu nyumba n'asibirawo oluggi ebweru n'ateekako omunyolo. Kati kumbe ono omukyala yabadde agenda mu nyumba ey'omulirwana gwe bayita Maganda mutabani wa Maganda Waisu mu kifo kyennyini ekyo. Kati omwami yagenze n'alindamu katono n'amanya nti ono omukyala we agenze mu kifo ekyo ate nga ono bulijjo abadde amususpecting babadde babulinamu okubagano balwanagana ng'ateebereza okuba nti omulirwana amwagala. Kati omwami yagenze n'afuluma n'ejambiya yo nga yabala okugiwagala obulungi n'alumba n'agenda n'asamba oluggi lw'ennyumba ya Ojambo olwawulidde nga basamba oluggi ye n'agulawo oluggi n'afulumira mu luggi lw'emanju n'alekamu omukyala oyo. Kati ono omwami olwayingidde mu nyumba yatandise okutematema omukyala gwe yasanze mu nyumba. Onnyukidde olunaku olwaleero ng'ekyali ntiisa era y'amaanyi okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Palisa oluvannyuma lw'omwana w'emyaka 8 abadde agenze okuba nga tebw'ati awuga okufiira mu mwala era nga tukitegeddeko nti ono abadde ali mu kuva ku ssomero ne baana banne ng'etujjidde ku mpewo ng'embeera ekyali nzibu nnyo mu kitundu kino. Ono agudde mu mwala ogwawula disitulikiti y'e Palisa awamu n'ekitundu ekiyitibwa Kawukula ne Agule era nga amawulire agava mu kitundu ekyo galaga nti ono abadde agoberedde mwana munne okusobola okuba nga bw'ati awuga nga bali mu kuva ku ssomero kyokka ebyembi tasobodde okuba nga bw'ati awutonda. Bannaffe gabera mangi wabula obudde butusalako kkiriza tufundikire wano. Ago ge gabadde amawulire gaffe wonnyukidde olunaku lwaleero.